Dr. Hamza ansabula wansabula kwolwo n'empomerwa wansabula bye batansabulangako Kenzo byalemerera okuba nti ansabula era ng'omuntu wa wansi yagumira ddala era nga neebaza okuba nti oboolyawo nafuna kirimaanyi omusajja nga gwe omusajja njasabi gwe yagenda mu maaso n'okuba nti oteekawo omutindo mu nsonga z'omu buliri yogayoga nompa bebi nompa essanyu eddala era nga ndi musanyufu okuba nti oli bba wange wagenda mu maaso n'okuba nti otokose ettooke ne linywera era nga kati siyoya nafuna omusajja omulungi mu buli kimu omulungi mu mutima omulungi mu feesi omulungi mu muntu wa wansi omulungi mu kitanda omulungi buli mu kimu kyenjagala Dr. Hamza bye yakola byali bya tabu bye byandalula yogayoga n'ensulawo n'omwana nze omukwano gwendinamu yitirivu ddala era nga buli kyenina kikyo bayibe Rema Namakula Atenderezza Dr. Hamza aseebunya okuba nti yamusabula Kenzo oboolyawo byatamusabulangako oba byatasobola kuba nti amusabula n'amugumya n'amusika n'amugjayo mu dye wa Kenzo yogayoga paka mu maka ge tugenda kutuusako bino tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Max Studi Junior lwali ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali ennaku z'omwezi 14 I think it was 2021 Hamza yagenda mu maaso okuba nti aleeta sitayiro zonna ez'omu buliri ez'omu kitanda era nga yasobola okuba nti akola buli kimu kyasobola okuba nti akola okusobola okuba nti aleeta Rema okumutuusa ku ntikko yagenda mu maaso n'okuba nti amusabula era ng'ennaku z'omwezi 14 Rema tasobola kuba nti azeerabira kubanga Dr. Hamza Ssebunya yakola buli ekisoboka okusobola okuba nti yakola buli kimu ekisoboka okusobola okuba nti abikola era yabikola n'abikolera ddala yogayoga n'amutimbula omuntu eggwako kwolyo lyakwata Rema Namakula ennaku z'omwezi 14 omwaka oguwedde yogayoga n'asobola okuba nti azaala omwana amanyikiddwa nga Aliya later on today like yesterday is a special to us. It was yesterday, Valentine's Day, not because it is Valentine's, but Rerunaku Zadi, Riateba Goro, Wepa. Olunaku olwo omukulu yateeba golo bwepa era nga kyetegeeza nti bwe bulamu lwe lunaku omupiira lwe gwateeba mu katimba mpola mpola bwesu ye aliyono gwe mulaba nti n'olwekyo ffe tuli mu omupiira mu katimba anniversary ffe tuli mu mupiira mu katimba anniversary wabula Namakula bye bye yes Rema yavudde n'agamba nti ennaku z'omwezi zaali 14 lwe bagenda mu maaso n'okuba nti betuusako essanyu era ng'akatimba kwolwo kagenda mu maaso n'okuba nti kayulika mpola mpola Rema bwe yagenda mu maaso n'okuba nti agiteekerawo Dr. Hamza bulungi n'agisabula yogayoga omusajja yakuba emipiira kwolwo teyayambala na bupiira yagenda kitwe kiramba n'agenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo afumita entuli yafuuka entuli era ng'entuli olwagiraba bw'ati kwe kuteekamu goolo mpola mpola goolo yava mu result entuufu ennungi Rema zezo omwana gwalaba ebiseera ebisinga Rema Namakula yali ayagala omusajja mu time omusajja oyo asobola okuba nti amutuusako buli kimu kyayagala omusajja oyo asobola okuba nti amusabula n'afuna kye bayita total sexy satisfaction mu nsonga z'omu kitanda nti omusajja oba olya gwe yali alina Eddy Kenzo omusuubuzi ebiseera ebisinga yalinga bize show pandi show after show leero ali mu Uganda enkya ali Ivory Coast lulyo alujja musanga mu America wali eri Togo n'ebisigadde mpola mpola nga oba olyawo Kenzo talina budde oba olyawo busobola kuba nti mumufumita oba kwegamba okuba nti oba olyawo akola emirimu nga bwe yali gikoze yogayoga mpola mpola yasala okuba nti asuulawo BET Award winner n'afuna omusajja oba olyawo gwasuubira nti asobola okumuwa obudde kwe kufuna Dr. Hamza Ssebunya era nga Dr. Hamza Ssebunya yagenda mu maaso n'okuba nti aleetera ddala omutindo ogw'omu
n'ateeka yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula agenda mu maaso n'okusiima emirimu gy'omu kitanda ejja Dr. Hamza Sebunya. Rema avuddeyo n'agamba nti mweno gye mubeerera eyo mbujjo mwakuziza Valentine's Day ffe twabadde tuli mu kujubireetinga omwana yagenda mu maaso n'okuba nti ateeba akatimba kanywera akatimba kagenda mu maaso n'okuba nti kanywa era nga ndi musanyufu n'okuba nti buli twagenda mu maaso n'okuba nti twakivinga byebe after byebe nkyagenda mu maaso n'okuba nti nkuwa omwana nkwongera abaana katugende mu comment section sokka owulire abaana bye bagamba mpola ono yani eyasoose okugamba yabadde ani mpola bamuyita Hope Violin happy mupiira mukatimba de mpola Violin Hope yavudde n'agamba nti happy mupiira mukatimba de Valentine Namakula yagikyusa bagiyita happy mupiira mukatimba de nti yagenda mu maaso n'okuba nti afumitibwa entuli n'ennywa bwetu omwana yatunga omupiira Sebunya paka mukatimba teri kuzikisa yavuddeyo n'agamba wanti mama World Cup caption ebyabadde mukono simanyi oba post eno yes World Cup caption ebyabadde mukono simanyi oba post eno agirabye. Happy Valentine's Day Rema wa Sebunya mpola jukira recent one juice musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo omusuuza yasobodde okuba nti abeere mukono n'agamba omukyala omu bwe yagenda yasalawo okuba nti afuna abala kubanga abakyala alinanga anaso Rema Namakula ne bagenda mu maaso n'okuba nti atambula ogenda tebimukwatako kirabika eno yabadde revenge post mpola so n'olwekyo kikyagenda mu maaso n'okuba nti tusoma kubaka nga olina okuba nti butambula muyita Prince Live mpola yavudde n'agamba kwegamba on that day you even took a photo as a memory nti yakutomba na olubuto wabula na mulondo if you took this photo like seriously kwegamba on that day you even took a photo as a memory nti yakutomba n'olubuto ati bannange ekyo kigomba kinene nnyo mpola on Prince Live gyebaleko ssebo kansubire oli bulungi Sophie tebiba bingi nasozi ono timu Juliana Sophie tebiba bingi ono timu Juliana nagamba nti naye muntu gwe anyway I'm still anyway I'm all set kadata wekali I'm all set kadata wekali webale nnyo Sophie tebiba bingi team Juliana Kanyomozi Madam Nasozi big up on yourself them Addison Chanel yabudde nagamba bakyala big up on yourself Chanel big up on yourself mpola was going to tag you bino yes anti abantu abasinga obungi babadde bagamba Rema Namakula nti konks mupiira de mpola mbadde nkugamba nti Rema ayagala omusajja muwa obudde Rema ayagala omusajja asobola okumwagala nga bwali Rema Namakula asobola okukola buli kimu ku lw'omusajja era nga Rema Namakula atasobola kuba nti oba oliawo yes abiroberamu mu bintu ebyo mu nsonga z'omu kitanda ekyo azaagala nnyo yes ate nga si mukyala mwenzi we aba ayagadde nga tugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tusoma ku comments zammwe no bamuyita Derek Nsubuga Derek Wamuna Derek TikToker Uganda Derek wa radio as a silent fan I'm copying notes obuzibu kuyiwamu leero ne bigaana okujja Nsubuga yagambye nti obuzibu kuyiwamu leero ne bigaana okujja naawe oyagala kuyiwamu ofune ozaale omwana ku lunaku lwe lumu nga Rema bwe yazaala munatusobera bannaffe ate temukisusa nnyo Muntekisha yavudde n'agamba nti engalo bwe pwa kati bagenda kwasamaho wowe tekishavudde n'agamba nti engalo pwa
kati bagenda kuwasama ate munnange banakola ki Clinic Uganda baddest promoter Mbale out there oyo musajja wa Kamiri yavuddeyo naye wona munagamba kyekyo Eric Alfred ogamba otya ono nno radio caller and TV caller it is already 2 p.m. otulinza ki simanya oyagala tulaga the style you people used mbu ziri sawa 8 Rema tanaba kuba nti bannange tulaba kuba nti atekayo bu pictures oba ayagala kuba nti abalaga bu style bwe bakozesa kulonga bafuna aliya olunaku olwo atujja biraba olwono tugende maaso nokuba nti bitunula bamuyita Eric Alfred Man King Solo avuddeyo n'agamba who is on camera okay baba who is on camera mpola mpola tasuka kubeera Evelyn Namulondo afande Kasolya Uganda yavuddeyo n'agamba nti naye Rema leero kansirike ati ne bw'onayogera obadde ogenda kyusa kiro oliwaddemba okusirika kubanga bamuyita Namakula genda mu maaso nawe okuba nti otuwa endowooza n'opinion yo mu comment section oyo bamuyita Rema yasobola okuba nti aleka abasajja bonna nafuna doctor yagenda mu maaso n'okuba nti amukola kyamudeetinga n'asooka okuba nti amuwonya abayaayi omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gumuziba amaaso yogayoga ne gumujja owamusuuza musuuza yasobola okuba nti aguma mpola mpola mu mbeera yonna ennyumba ya Ssebuku n'agivamu n'agibalekera Rema kibeeza okuba nti yakwatako amagya n'asobola okuba nti ateeka ku byateeka kyova olaba Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti abalekereza ennyumba simanyi gwe ekyolowooza naye nga kyesinga okulowooza nti omusajja asigala musajja obuli omu aliwaddemu okuba nti oba oli atambulira omutima gwe gye gugenda oba gye gwagala olusaawa zino Rema ali happy nti yasobola okuba nti tafa ku bantu be baliyogedde tafa ku bantu bye beetaaga tafa ku bantu biki oba oliawo bye basobola kuba nti bamukonjera abantu abasinga bali mu relationship ezitalina makulu abantu bali mu relationship olw'okuba bagamba banandaba batya nga gw'osula bubi ng'omuntu akutulugunya ng'omuntu takuwa mirembe ng'omuntu ali awakuzanyisa ng'omuntu ali awakuplayinga toli musibe tobeera musibe ekintu bwe kigaana kite tambula si gwasoose ekintu bwe kigaana blood kite tambula si gwasoose blood tambula ofune omuntu akwagala abantu gye bali abakwagala Rema yali alowooza nti oba obulamu busobola okuba nti bukoma ku Kenzo nti obulamu Kenzo bw'anaavaawo atajja kufuna bulamu bw'ayagala yasobola okuba nti byonna biteeka ebbali n'asobola eragera maaso n'okuba nti aguma singa oba oliawo yali ewa Kenzo teyali yabe ku mbaga singa yali ewa Kenzo teyali yanjudde musajja mu bantu singa yali ewa Kenzo teyali sobodde kuba nti afuna ku bitiibwa byalina but because yasalawo okuba nti aguma n'abikola byonna teyalifunye kozi holiday genda Dubai either oba oliawo yasobodde nga yasobola okuba nti afuna kugenda Masaka omusajja asiba ku 24/7 gw'oli wano Kampala tolina kyogamba gwanga akuleka n'atambula n'agenda bize nafuuka bize eno oba bize mubeeramu ebintu bingi oba bize mubeeramu okukiitinga oba bize mubeeramu ebintu bingi so n'olwekyo bw'ofuna gweyagala mwagale ate bwe bigaana tokipoosinga ekintu kireke kitambule nga bwe kirina okuba nti kitambula Konks Rema Namakula nze njagamba Rema nti you big inspiration to many so n'olwekyo byonna byokola bikole in a positive way genda mu maaso n'okuba nti osanyusa bulamu bwonna mutima gwo bagamba nti kisanyusa mutima laba Kenzo Elisa Musuuza awo nno nga bali Masaka laba Dr. Hamza Sebunya awo baali Ssebuku yes mu nnyumba yaabwe mpola mpola ng'awo Musuuza yakaleta BET award ne pozo ziraba just ne kasmile kalinga kibagamba nti kakufekinga waneno laba Dr. Hamza Sebunya wuyo mu Dubai omukwano gubatta kapiti kadigi kako olabira ddala omukwano nti oba oli Dr. Hamza Sebunya yagenda ddala maaso n'okuba nti abikola byonna genda gye bakwagala tewesiba gye batakwagala genda gye bakwagala tewesiba gye batakwagala kubanga gy'onookoma okwesiba ku gye batakwagala ojja kuzimba omutima ojja kwetuga laba kisses mu buliri laba bu bed style gwe laba eyakubye ekifaananyi ekyo yamanyi kyaliko muganda wange omwana yenna yawudde amabina bwe gati okwegamba olabira ddala nti Dr. Hamza Sebunya ali mu system mpola mpola star afuse star Rema ebyo ebintu yabikwekanga tatulaga mubiri naye ate agenze mu maaso n'okuba nti atulaga tatulaga nnyo mubiri naye agenda mu maaso
maaso n'okuba nti atulaga eby'omukitanda. Rema kati yafuuka senga agenda maaso n'okuba nti atulaga bupoozi obw'omukitanda. Weebale kuba nti otambula naffe bampita Ntambi Jimson Namalu Rich Boy Maxwell John made in Uganda omukutu guli mu Uganda Mukamooli. Bye bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.